yali omuwaka wa Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'ali wamu ne bannaabala 23 bwe bawera ennemba n'omusango gw'obutujju batuusiddwa ku kkooti ya International Crimes Division ewandegeya mu Kampala ku makya era ne bayingizibwa mu kkooti munda mu bukuumi bubadde obw'amaanyi. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Susan Okalanyi era nga bawolerezebwa bannamateeka okuli Abaalaka and Company Advocates ne Lukwago and Company Advocates. Bano nga bayita mu bannamateeka baabwe abakulembeddwamu Medad Lubega Sseggona basabye kkooti eneebakkirize bawoze nga bava wabweru olw'ensonga nti bateeberezebwa buteeberezebwa okuzza emisango balina we babeera oba amaka gaabwe tebasindikibwanga mu kkooti kuwoza nsonga era balaze nga balina ababeeyimirira abasaanidde n'ensonga endala. The applicants seek to be released on bail, and the grounds in the application briefly as follows. The applicants, now all of them, the second to 25th, were joined with the first applicant and charged with terrorism. That the use of force is only triable by the High Court and only bailable by this Honourable Court. That the applicants have on several occasions appeared before the Chief Magistrates Court of Butambala and have not yet been committed to the High Court for trial, and that no hearing date has been fixed for their matter on account of ongoing investigations. The applicants have good antecedents and have never been convicted of any criminal charges, demonstrating respect for the law and their likelihood or assurance to comply with the bail condition. Muwanga Kivumbi ategeezezza kkooti ku bayima baleese okuli omubaka Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti, David Lewis Lubongo yasaba awandiisi wa National Unity Platform, Lutaaya Musa muganda we, Saala ne Lutaaya Fatuma nga bano bannyina era ng'ategeezezza nti mwetegefu okugondera obukwakkulizo bwa kkooti. Baabalala basabye okweyimirirwa bawadde ensonga n'ab'ez'enjawulo omuli ekyabamu okuba nga bakyali bayizi ku masomero ag'enjawulo. It does not attach his national ID, but attaches a copy of his sister's national ID, elder sister, biological sister Nakalema, with whom he stays. Sorry, my lord. He's a student, senior 6 student at Wamala Mixed Secondary School. He must have a school ID. It does not have a school ID, but attaches a copy of the letter from the head teacher, which is marked as Annex B. Kivumbi ne banne balaze nga bwe baakubwa emiggo nga bakwatibwa. Kkooti etandise tewali bawaabi ba gavumenti oluvannyuma lw'okubalindirira essaawa 2 nga tebalabikako, ekiwaliriza omulamuzi okulagira kkooti eno okutandika. Ku ssaawa 9:30 bannamateeka ba gavumenti bazze okubadde Thomas Jatiko, Richard Birivumbuka ne George Biigirwa. Bano nga beesigama ku kirayiro ekyakolebwa Detective Assistant Superintendent of Police John Mary Lwebuga basabye kkooti eno okugoba okusaba kw'abavunaanwa bano nti tekuliimu ggumba. Lwebuga nga y'omu ku baanoonyereza ku musango guno e Butambala agamba omusango guno gukyanoonyerezebwako era nti tegunnaggwa era ng'alaze nti singa abavunaanwa bayimbulwa bayinza okutaataaganya okunoonyereza kuno. Ono era agamba bawawaabirwa tebalaze bulungi na kukakasa wa gye babeera so ng'era kiragiddwa nti bano tebabadde balambulokofu ku mirimu gye bakola. Oludda oluwaabi era lukubye ebituli mu bayima abaleeteddwa nga lugamba nti tebasobola kukomyawo basibe mu kkooti. Muwanga Kivumbi ne banne bavunaanibwa omusango gw'obutujju wamu n'okulumba poliisi y'ekibibi n'ekifo akakiiko k'ebyokulonda nti bwe kaali kagattira ebyali biva mu kulonda e Butambala ekyaviirako emmotoka eziwerako okwonooneka n'abantu okufa. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV Amalindirire. Abamasomero